Yesu katsuka tulengere ne kano kuva mtono of staff and production atene tetugene maso mpala. It's a rainbow umbrella. Katono nyo tuchalengera kalango akabonoonye. Kakadi bonoonye chiba na abogerwako ku mulundi guno. Omuli abazanyi bonga katerega medde. Fayizo mugaya labe byetere ku kyalo. Obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biri wakwonoona. Eno naye evudde wa mugaya. Tugenda maaso. Mama nja kubagala. Muzaala mibiri. Tomwagala. Abaana edda baawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka. Naye aboonoonyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatoonoonye. Tosobola kulya kyamisana kyaggulo muwogo ate nga mwokye nolooza nti obwongo bukyakola. Emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners. Laba akasoobo muddanga danga wano twagamba ono omusajja waffe tugenda maaso tukyalengera kalango kayo Nalubega Fiona bonna bali mu eno firimu bagiyita Abonoonyi the Sinners. Abazanyi babamanya mugo ya Faizo ne Katerega Medi bakomyewo eno togisubwa bali bayonoonebwa ne bonooneka kati baliwo kwonoona akufunyisa olubuto nga lwabalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere. Bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango. Leeta ebikajjo. Director Katerega Medi. Aboonoonyi bano kutakaka kumulumi bwe bantuusiza okuba nti ekyalo bakifuukidde ekirala zizinga wange bamusanze mu kikolwa omuyaayi omusanga ne mukazi wo mugwe n'akufula omulyango ekyalo kyabatabukira Abonoonyi ekimala babayiganga aduuyi bagiyita Sinners Abonoonyi era matundiro ga firimu na mu ggwanga eno katugikutuuseeko kati saawa eno kuba yo yazze dda.